Twakulimba nti ayogera ne Katonda. Nga ne Moses tiyayogerako na Katonda. Mbugase baba mulaba. No way. Waliwo omujiga yagamba abantu ye buli weekend mwabeera ne Katonda. Abuuka mu ne bava mu ndiga ne bayingira embaata. You get it? Ate kinewunyisa n'abasomyeko. Ate abantu abasinza okugwagwala ku generation eno basomako. Naye omusanga atudde agamba nze kungu kino ndayira nga ntya Katonda nze mukyala wange lwali ngamba nti agenze mu night prayer ebintu byajja bisanga waabwe. Tegala abantu kunoonya Katonda. Na wano Katonda atuulira. Mu COVID President Museveni asibawe eggwanga lino lyonna. Katonda twafa. Katonda ali buli wamu. Toyina kubakerere haleluya haleluya no. N'ekindi mu mutima gwange akikola ki? Akimanyi. Era nze nkugamba kungwe eggulu lino bwe liribeerayo omuntu gw'otasuubira mu ggulu ajja kubeerayo. Bana abasumba betulaba. Tebiriyo. Abasumba endiga. Omuliro ogunaayokya gana gino emiyaayu egyerimbika mu linnya lya Yesu. Gwo enkuba kyazitema mu budongo forest ne mabira. Eggulu bwe liribeerayo ojja kwewuunya. Kungu obulokole bikolwa. Nze kungu ndayira eggulu bwe liribeerayo nja digendamu. Eggulu bwe liribeerayo ndayira nga ntya Allah nja digendamu. Kwasi believing anti je watagenda mu chachi ate chachi etegeeza ki? Chachi etegeeza ki? Bajjajja fedini bazati zinaba kujja mu Africa kyoga bali muliro yani agasigena mu chachi nze ngena mu chachi every Sunday for 1 hour avumirira night prayer nebirala night prayer abasajja bagera ne bakaba nasinza nawanike emikono muntemere mukano mu abaana abatiba ebintu byange singa night prayer zali zikyusa obulamu bw'abantu Uganda yali baddenga Abu Dhabi oba Dubai. Africa fe tusiba tusaba every day. Naye ndwadde floods Kampala enkuba ne drizzling for only 30 minutes Kampala yona na jula. Abayisirayiri bali mu kulwana ne Hamas ne Hezbollah. Je tugamba nti Yesu je yava bajjayo Bible nga balumbiddwa? No.